Tukwaniriza nate mu mboozi zaffe ez'ebyafaayo. Ku mulundi guno tugenda kulaba engeri Pecos Kuteesa gyalemererwamu okubeera ng'akubira Julius Nyerere essimu nga Museveni bwe yali amulagidde. Teekako n'okulaba ebyaliwo Ahmed Kashiringi ng'agenza okuwamba ekisaawe ekyennyonyi Entebbe. Mwanje Stephen Kabanana teekako lubagumya nnunu mwebala okunyumirwa emboozi zino. Pecos Kuteesa okumusindika Lubaga. Chairman wa High Command ya Kutegeeza agenda asabe Emmanuel Cardinal Nsubuga yali omukulu wa Catholic Church of Uganda era nga muwagizi w'abayeekera bano aba NRL kulwe kubeera nga mwesimu akubire President Nyerere. Kuteesa nga agenda yasanga abantu ba bulijjo bangi wabula nga bonna batunula tebabitegeera nga balaba ekibinja ekipya ekiwambye Kampala nga kyawukana kw'ebyebize nga biwamba. Ti abantu ba bulijjo mu Kampala baali bamanyire okulaba ab'amagye abawamba bannaabwe nga be bamu nga bwe gwali Idi Amin ng'awamba mu 7 mu 7 ng'Obote awamba Idi Amin nga bayambibwako aba Tanzania ne mu 85 Kero ng'awamba abasajja b'Obote. Nti wabula ate ku mulundi guno kyali kyanjawulo kubanga bannakampala baali balaba nga bawambye boogera olulimi lwe lumu nabo nga bantu ba bulijjo we bafaanagana. Teekako kubanga enfaanana yaabwe tetiisa nga bulijjo abawamba nga bwe baabeera. Olwo abantu ba bulijjo baatandika okwebuuza ebibuuzo ddi okuluutinga bwe kugenda okubeera nga kutandika. Era abamu ku bo abaali abavumu baatuukirira abaali bawambye ne babategeeza nti babaaniriza wabula ne babategeeza bababuulira amateeka ku mulundi guno ge bazze nago obeera babalagirira amaduuka amalungi awali ebyokuluutinga bwe baba batandikira. Wabula omu ku basajenti Pecos Kuteesa be yali nabo yavaayo n'ategeeza nti balina amateeka 3 gokka abanunuzi abapya ge baagala abantu ba bulijjo bagoberere. Yabategeeza nti etteeka erisooka tewali kuluutinga oba omuntu yenna okutwala ekintu ekitali kikye. Etteeka eryokubiri tewali muntu yenna kubeera ng'akweka amagye ga gavumenti yadde okubeera ng'atereka ekissi ky'abeera asanze awantu wonna ng'olukiraba ategeeza abakulu bano. Abantu ba bulijjo kwe kutegeeza nti ekyo kyo bagenda kikolera ddala bulungi era ke bakwata ku w'amagye yenna bagenda kumuttira bamukumeko omuliro. Wabula sajenti yabaddamu n'abategeeza nti ate era tewali kutwalira mateeka mu ngalo nga batta omuntu yenna. Etteeka eryokusatu sajenti lye yabagamba kwe kubeera nti tewali muwala yenna oba omukyala akyali envuumuulo kubeera ng'ayambala akawala ak'omunda. Olwo abakyala baali bawuliriza amateeka gano kwe kutandika okuleekana nga bagamba nti ate obuwala obw'omunda ki kye bukoze. Wabula Kuteesa agamba nti etteeka eryo eryokusatu kwali kusaaga sajenti we kwe yali akoze nga tekyali kimu ku biragiro bye baagala abantu bagoberere. Pecos Kuteesa bwe yatuuka e Lubaga yasanga abalwanyi baabwe nga beetoolodde ekifo kino era nga yali abakulembeddemu ye musajja mukulu Musoke Kyenvangunywa. Musoke ono yategeeza Kuteesa nti abasinga obungi badduse ne bayingira munda ne beekweka okuggyako abanaani abatonotono abaali balaze obuvumu. Kuteesa ayogera n'abanaani bano n'abategeeza nti waliwo essimu ey'omugaso gy'agala okuba nga kye kimulese okukozesa ku ssimu ya Cardinal Emmanuel Nsubuga. Wabula abanaani bano baamutegeeza nti bo baakobadde abeefuula abanunuzi era nga banaani bajjukiza Kuteesa nti emyaka mitono nnyo emabega aba UFM bajja mu kifo ekyo kyennyini eky'erubaga ne batandika okusosonkereza amagye ga gavumenti nga gavumenti bwe yabaanukula bo badduka ne baleka abantu mu kitundu ekyo nga babonaabona. Kuteesa alemerako n'amutegeeza nti bo banjawulo okwaba ba UFM wabula banaani bano ne bagaana okubeera nga bawuliriza ebigambo bya musajja mukulu ono. Ye Musoke Kyenvangunywa okwongera okukakasa nti banjawulo kye yakola yakuba bukubi kizuuka ate mu kompawundi ya Cathedral ekyaleetera abanaani bano ssaako n'ababuuliza okudduka munda ne beggalirayo. Olwo mu kiseera kino omusajja mukulu ono Pecos Kuteesa yali talina kyayinza kukola bw'atyo n'alemerera okubeera ng'atuusa obubaka bwa musajja mukulu Museveni eri President Julius Nyerere. Obudde bw'omukadde kano bwali bukutte bw'atyo Kuteesa ne banne kye baasalawo okukola kwe kubeera ng'amakanda bagakubaawo ne bamalawo ekiro kyonna. Olwo mu kulwanagana ku Republic House ko kwali kugendera ddala mu maaso naye ng'okulwana okw'amaanyi kwali ku Barracks ey'okulubiri. Olubiri luno lwali lwafuulibwa Barracks oluvannyuma lw'amagye ga musajja mukulu ono Milton Obote agali gakulembeddwamu Idi Amin okulumba olubiri olwo ne bawaŋŋangusa Muteesa mu 1966 era bwe lutyo olubiri ne lufuuka olw'ebyafaayo mu ggwanga lino erya Uganda. Amagye ga gavumenti ku lubiri
bwali buli mu kubeefugana basajja ba mukulu ono Lumumba mu bataliyoni ey'okusatu. Amagye ga gavumenti gateekawo okulwana okw'amaanyi wabula nga ku mulundi guno baali balwana n'abantu banjawulo abatali ba UFM ku mulundi guli abaali bagirumbye. Era nga abayeekera baali balina ebyokulwanyisa ebisingako ku mulundi guli aba UFM bye baali bakozesezza. Bano baagezaako okubeera nga bakuba ekisenge kino bakisuule kyokka nga kikaluba ne kigaana. Kye baakola kwe kubeera nga bawamba abaali munda ne bakyetooloola nga kw'otadde okubakasukira zibbomu munda n'okubasindiriramu ebyase nga bakozesa zi machine guns. Wabula olutalo luno nga luwedde. Webale kunyumirwa byafaayo, naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwaffe okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga tusula mu butimba? Naye jjukira nti waliwo ensiri ezituluma nga tetunnaba kwebaka. N'olwekyo ezo zeewale nga weesiiga Ropa Free Mosquito Repellent. Tewali nsiri ejja kuluma. Ropa Free Mosquito Repellent ojja kumusanga mu pharmacies nga Friaka ewandegeya, Spring ne Kamkeya ku Wilson Road ne Mega Supermarkets opposite Old Tax Park ne Garden City. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Wabula olutalo luno nga luwedde nga wayiseewo n'akaseera abamu ku baali munda mu lubiri luno baafuuka bakwano b'abakulu bano abaali bawambye era nga bwe baasisinkananga okwogeramu bababuuza byakulwanyisa ki bye baali bakozesa kubanga byali by'amaanyi nga byababuzaako obwekyusizo. Olwo bataliyoni esooka yo yasobola okubeera ng'ewamba ekitebe ky'amagye ku Republic House ng'era bwe baamala bano ne beeyongerayo ku Radio Uganda. Nti myaka gy'ekinaana olutalo olw'okuwamba Radio Uganda lwabeeranga lw'amaanyi n'okusinga ebifo ebirala kubanga ebiseera ebyo mu Africa yonna omuntu eyawambanga radio ye yabeeranga awambye gavumenti kubanga ye radio yokka yakozesanga okuyisa ebiragiro nti gavumenti ekyuse. Olwo nga buli omu gy'ali amanyi era n'atandika okugoberera ebiragiro ebibeera bimuweereddwa ti nga ensonga lwaki basajja bookero baateekawo okulwana okw'amaanyi ku Radio Uganda nga tekyali kyangu bayeekera bano kugitwala. Bino byonna nga bigenda mu maaso ye komanda Kasirye Gwanga yali akyagenda mu maaso n'okubeera ng'aweereza omulabe ebizuka ku kasozi gye yali. Wabula ate yo bataliyoni ey'e11 eyali edduumirwa musajja mukulu Chefe Ali yali eri ku bigere ng'erimu kwambuka akasozi aka Summit View omulabe kwe yali. Olwo abakugu abakole yateekako n'ejjera ebyokulwanyisa eby'amaanyi erya UNLA bali tebamanyi kigenda mu maaso nti waliwo omulabe ali mu kubasemberera ng'essira balitadde ku Kasirye Gwanga yali kasozi ak'emutundu eyali abaweereza ebizuka. Bano baba bali awo bagenda okuwulira nga babategeeza bateeke emikono gyabwe ku mutwe, ekintu ekyabeewuunyisa ennyo. Wabula kiba kikwasa ennaku omuntu ali ku byokulwanyisa nnamuzisa ate omuntu alina emmundu entonogeza nga pisito okubeera ng'amutegeeza okuteeka emikono ku mutwe. Bataliyoni eno ey'e11 ng'emaze okuwamba Chefe Ali ne banne kye bava bategeeza musajja mukulu Kasirye Gwanga alekeraawo okubeera ng'aweereza ebizuka kubanga amagye ga gavumenti go bamaze okugawamba. Mukadde ako ebibwatuka eby'amaanyi byakendera mu kibuga wabula okuggyako sawundi y'emmundu entono ezaali ziwulirwa okuyita mu lunaku lwonna. Wabula n'abaali ku balakisi ey'oku lubiri ssaawa zaagenda okuwera mu enda ez'olweggulo omulabe n'adduka mu balakisi eno olwo abayeekera baali bakulembeddwamu Lumumba ne bayingira bwe batyo ne bagyeddiza. Ekyokubanga musajja mukulu no Fred Mugisha yali akozesezza amaanyi mangi mu kubeera nga balwana okuwamba Republic House ku Bulange. Okutwala Radio Uganda tekyali kyangu ate nga amagye ga gavumenti nago gali gataddewo okulwana okw'amaanyi. Tubula bataliyoni ya Fred ono esooka kyaddaaki oluvannyuma yasobola okutwala Radio Uganda. Olwo ebiwayi ebyenjawulo ebyali bikoze gavumenti ya Tito Okello byatandika mukadde ako nabyo okubeera nga birwanagana era ng'eyasooka okulugenderamu ye Kapiteeni Nkwanga yali akulira ekibiina Kifedem. Ti omulambo gwa Nkwanga gwasangibwa ku mabbali g'ekkubo okuliraana Silver Springs Hotel ku luguudo lw'Eggaba. Kigambibwa nti Okello ne banne baali bayise Nkwanga ono ssaako n'abalala okusisinkana ku hotel mu miitingi y'abakulembeze b'ebiwayi ebyenjawulo. Nti wabula
Musajja mukulu ono Nkwanga bwe yagenda mu miitingi Bazili Olalookero yamukuba ebyasa ebyamuttirawo. Nkwanga ng'amaze okufa, abalwanyi b'abafedde mu buli omu kinnoomu yatandika okwegatta ku magye ga NRA. Aba NRA bano yali nkola yaabwe obutagoba muntu yenna okuva mu kibinja gy'abeera avudde, era ng'abalwanyi bangi okuva mu bibinja ebitaano ebyali byegasse ku musajja mukulu ono Tito Okello. Mu gavumenti ye yali emazeeko emyezi 6 baatandika okubeegattako.